boy. Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribing ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. Kyavuma bujingo omukazi ali mu America nakubira pastor tomulabye nga ayogera namulabye bajja kiwo obutwa Calvin Kayanja bwotakomye kwagala mawulire na kuyasama noloza atolina kyotegeera ate ng'oli musiru nga Tamale Mirundi Junior ayongera okubeera nga asekula Calvin Kayanja oluvannyuma lwa Calvin Kayanja okuvaayo n'ayogera ebijweteke ku Tamale Mirundi Junior mwana watu ne Tamale Mirundi Junior kyakoze kwe kugenda najjayo emmundu natandika okubeera nga asekula Calvin Kayanja ng'ajjayo ebyama bye byonna kyokka ebyo bigenda mu maaso yaliko mukyala wa Tamale Mirundi Junior oba yaliko girlfriend wa Tamale Mirundi Junior oba yaliko omuntu gwe bakyakala naye Tamale Mirundi Junior Bukisi ne tubulaba buli wamunga buli wabera Bukisi mukazi wattu ali mu ddwaliro apoocha lwakubeera mbu ensonga ya mutwazisiza mu ddwaliro erimu okubeera nga bamuwadde obutwa oba mu mmere abantu abamu we batwe bakitutte naye nga toyinza kitwala mbu bamuwadde obutwa mu mmere kubanga omuzungu mu luzungu bakiyita food poisoning naye ng'ekyo kisobola okujja naawe kennyini ng'oweewadde obutwa mu mmere oba emmere neekula obutwa mu mubiri tetegeeza mu babeera babukuwadde buwi oba nga babukuteredde mu buteezi sometimes kisinzira ku mmere gy'olya naawe osobola okulya emmere n'omikisinga eno neno emmere eyo neekola obutwa mu mubiri kati ku ebyo ebibiri tetumanyi kituufu kitawanya ddonzira bamutereddemu obutwa mu mmere oba emmere gye yalidde ye yakoze obutwa mu mubiri kiri two-sided nga wenkugambye nti oyinza okulya emmere nga bakutereddemu obutwa oba emmere n'ogirya emmere yo kennyini neekola obutwa mu mubiri ekibayita food poisoning so ali mu kubeera nga ali mu ddwaliro apoocha n'ebyo naye yo nga tuvuddeyo kansooke nkuwe version za Tamale Mirundi Junior oluvannyuma ngenda kuteerako ebigambo bya Calvin Kayanja olabe engeri gye beesekulamu emmundu mu ngeri zonna naye nga sinabeera nga mbikuterako kankusaba mbi subscribing ano ku SMX Media tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino kyavuma bujingo omukazi ali mu America nakubira pastor tomulabye nga ayogera namulabye bajja kiwo obutwa Calvin Kayanja bwotakomye kwagala mawulire na kuyasama noloza atolina kyotegeera ate ng'oli musiru Calvin Kayanja oli musiru mufungula ndiga goroza bujinga akwagala kubyavuma mukazi we naye cyane ekyo kisiru nakirabye pastor nkwetondedde n'owulira amatako gano omuntu gwavumira famire yo oyinza okujja ewaabwe wamanga nembwa emanyi gye batajagala kati bakiwadde nkoko ye yakitabudde kiri ekitalyanga just supu kyawuse supu byonna bonna nekikwata buno butikati obeera ku dining nekyesangula nekyaba nesiryanga ku nkoko kati enkoko Calvin Kayanja tusobola kulya nkoko tumusondere enkoko Kayanja goli kisiru Calvin Kayanja oli matako kale uli okingira mu bitu bya famire yange gwe taatawo kale nowulira ettako lino kale nowulira kati Calvin Kayanja gweko mbwere eddoboozi lyange gusiwa gukusabeki mu ddoboozi lyo ng'omusaba ddaka mbulyange wa mbuliryo kati kakubulire kabaata ku status gyendiko nsobola okusaba eyembwa oyo Calvin Kayanja oyo asobola kwegulira underwear kiri eri bambi kati bakiwadde enkoko kize Calvin Kayanja oli mazi ojja kufiira mu byotamanyi si gwe akola emulago ye yawandika gundi y'emulago eki doctor's report kyagirabyeko ekyo ekisiru n'ebiwundu yabirabye ya bujingo mwe ebiwundu yabirabye gye biri mu mugongo ebiwundu babala babirabe oba eba doctor's report n'ebiwundu kya kirungi obbiraba wogenda mu ddwaliro tebakuwa lipooti ya musawo mbagikuwa eriwa simanyi oba yagirabe kati alina kujja tugambe gwe Calvin mazzi kyakizire kiri n'ekiraba bambi kisajja kyattu okulya ku kimalamu Calvin Kayanja tosobola kugula byakulya kati oba bambi bakisuubiza mmeka nebyekirimu tekibimanyi Minister Internal Affairs General Tafire
yayogera ki minisita atwala poliisi wamma yagamba ki tujukizeemu gw'olina bwino kubanga omwana bambi ne Bujingo yennyini takyagala golozo lwaki Bujingo yakoze vidiyo ku Kaluvini Kayanja ekyo omanyi lwaki yakoze vidiyo abantu bakagende wa pasita Bujingo bangi lwaki yakikozeko vidiyo Kaluvini Kayanja nange saategedde lwaki yakoze pasita yeewuunyiza ekisiru kino era Kaluvini Kayanja oliddebe kyaze kiri enkoko waliwo eyakikubidde ndoza Godfather yakigaye wano bafumbye kyagala okulya bane woba onatta Kaluvini Kayanja teeka ebyokulya teeka obutwa mu mmere bajja kiwa obutwa ekyo afuse taata Saamu aze mu kifo kya taata Saamu nkugambye bakikubidde simu nti eyidde nekidduka emisinde enamayumba nekikola ne vidiyo pasita asonyiwa kati badde bakimya emmere kocho pasita asonyiwa mpute ku supu ne bakiwa nekiwuuta obutwa bane kisajja gwe Kaluvini Kayanja oli kisiru tekiyimirira ku nsonga kyo kikyukakyuka kyagala essente kiringa mayembe kyolaba ekyo kimazi goza kyabadde kisutute wano yavuma Kayanja lindako wano yavuma pasita Bujingo tekyamuvuma oyinza ovuma mukyala w'omuntu n'akusonyiwa ku mutima ng'otegeera eri muntu gw'ovumira mukazi n'akusonyiwa Kaluvini Kayanja olowooza tatanga ayinza okunkyawa ayagala eyo embwa akyawa omwana wali omulabyeko today I was with my dad era nkubuulire ogenda kulaba ebifaananyi nga bifuluma ew'omugagga omu muganda waffe okugambula nakivubo gwe teekawo abiri kati kize bambi kyerimba gwe Kaluvini Kayanja tekiba na information kyasama tokibuukira bubuukizi wano omuntu asinga information wano ye laptop yani omwana laptop yani oyo abaana sibaagala ba laptop mboziko naawe kabaata nekibu kyalidde enkoko kyabbye n'ebintu era Bujingo kwe kikolako ekyo ekyana kyabadde kibbye fooko z'omusajja ati fooko za pasita Bujingo bazifuwako golodi kyagenze ne kikwata bubaku bonna ne kitikka mu motoka eba ne Kaluvini Kamaanya Kaluvini Mamana Kaluvini Matako bale kisajja goli kisiru ogende wa Bujingo gwe akwagaleko kigwe masiikini akwagale Bujingo akwagaleko ki bambi pasita wama yabadde ayagala kigoba okisege kyazenga pasita n'akirengerera eri mukazi wa pasita n'amugamba ekyo kisiru kikimye ekiwano wama pasita womanyi nga muntu mukulu obutaswala kati ne wabawo eyamukubidde essimu okuva ebweru n'amugamba pasita oyo omwana mubi nnyo ba Kaluvini Kayanja bamanyi ayagala nnyo ssente yetanwerera ku nsonga kati bwe kyazze bona bafulufiga tebakiwadde mudde nekyereeta munda ye Godfather bamwaniriza Godfather takyukakyuka omumanyi alemerako kati kyawulidde akawoowo k'enkoko ng'enkoko bagifumba goza kyandyetoze nga tewali byakulya kwegamba ensonga ya supu n'ekisambi ky'enkoko Kaluvini Kayanja mu kulya tebalina kikumi kye bamuwadde naye kulya kibanga ekitalyangako kyonna ne kiyiika endusu nze nekiraba bano ku birthday yange bane kyayiika endusu agambye yajja kyayiika endusu nekyagala n'okubba keeki kyabba keeki kyajja n'omukazi nekyagala okubba Kaluvini Kayanja w'omukyaza nga ewosooka okweka ebijiiko kweka ebijiiko aba n'ebijiiko maama oza lwaki pasita Bujingo yakikozeko vidiyo busuga bawero tebabulaba bukyanga batandika kulambula pasita Bujingo
walabyeko gwakolako video it means yabadde takyagala naye omanyi tosobola goba muntu kwakamera zabaddewo awo oli mutu lwaki pastor Bugingo yakoze video kayanja nekijja olokimaze okukuta kyapamye n'okupama ne kitafulasinga mu nyumba y'omusajja nekyekwasa mu ngalo fasita nsaba nsonyiwe ekintu kyawala giki tekiina mukwana ekyo kimazi kyo buli omu kyagala ssente omanyi lwaki kibikola kampani zaakyo abafere abo batwala ati kina kampani ey'ekifere etwala abaana ebweru nebatunda organizi kati waliwo omunene mu gavumenti ali awo mu MK yakisirudinga tokimanyi nti kampani baziwera ne bazikwata mwezitwala abaana ebweru okimanyi ekyo Kabata naye nzijukira bazigaanamu kati buli tovera kikalufirika bambi tekyetegeerera bambi kitya kubanga kampani yakyo etwala abantu ebweru ya Murituriya yagifuga kati kyo kikozi naye omunene yabawa operating license ali eno mu gavumenti tovera bambi buli wekibeera kirina okwogera ebyekisiru Kabata wamaga oyinza okulya emmere wantu nojja mu kamera nogatwalidde supu oyinza okulya emmere wantu nojja mu kamera nogatwalidde enkoko nga n'abakalamusobola kwogera nti nalidde enkoko kyaswadde nnyo kisajja omanyi we kyamugambye pasita mpayo akakadde nze nyene nkolere ku social media Calvin Mazzi toyina maanyi ku social media oyasama bwasami toyina following toyina wadde nekyo nze muna osose kukubira nedoza kasuku yaliko obayize kati abakalvin kaja sirevo yange kati Calvin kaja akyanonya mmere ya leero akyanonya mmere ya leero oyo mwana muto n'ebita Bugingo tabimanyi oyo n'abalumba Bugingo oyo mazita bamanyi kati ebita Bugingo bimanyi kibuuze omutemu yali ayambadde ki kibuuze bwe kikomawo kibuuze kifere kisajja muleete asokodeko mmale kwazi kati I can't have sagala kifaananyi kyange kigende mu Calvin Kayanja kijja kunzita branding tanatuka ku levo yange kati zolina kupita nakasuku Franka Atambi ye levo yange ekifaananyi mwe kijja nze ndi TV nyenda kwanika ati enkya kogera kusoga za ggwanga social media osege naye ayina ekifaananyi ntonga muli naye ani ati yategeera nti tufumbye Calvin era obedde aliwa nakitulaga Kabata gwe fumbe emmere olaba oba tekijje nze waliondabeko nga nyenze ewaabwe wandabeko ewa Calvin Kayanja wali ondabyeko naye kyategeera ku birthday tuyina enkoko yajja wamwe nga maze okufuga enkoko Kabata muve kukutamirira ku bantu wano ku media muve ku bantu Kabata ogamba uptop boss yatamirira ku muntu n'oli wuma lukisekka kuba toyinza kugaana musajja ebiwundu mbirabyeko nze mumanyi bulungi Bugingo bwakola ensobi nvaayo natabukira Bugingo wano mwetondedde ku mukazi wooli makula wano okimanyi nti omukazi Bugingo gwalinamu n'abaana abayitirivu bukyanga alwala kubeera mu mbeera gy'alimu bukyanga bamukuba amasasi talinnyanga mu makaage Teddy tutere twetegula abakazi Teddy Bugingo tanagendako wa Bugingo kumulabako golaba yakafaananyi konna nti yatuuseewo wadde omwana ati bamwagala yatya okubayingirira Kabata kankubuulire ffenna baatuzaala mu mbeera bwetyo watya wagenda ne balowooza tukimanyi bulungi nti tugenza okukula nga bazadde baffe basepaleetinze naye obuzibu busigala buzibu watya wagenda amasanyalaze ne gavaako ne bagamba n'atalinyawo nze era Bugingo mwetondedde ne muganze nali simanyi nti omukazi muwolereza naye yali akwagaliza ntaana ani Teddy kati Teddy agende gye batamwagala ne wetu okufa gw'olaga omutima omulungi naye baba tebakwagala kyoga abazadde baffe bagenda okwawukana nga beeyagala naye okulaganire Teddy naluswa ne bw'olikola otyamu agagambo ne mu mbeera eno embi tosobodde kubalaga nti kitammwe abadde agenze gwe mulina omu ku nsi toba kuba ggwe taata w'abaana abo yandiyawukanye nabo naye baabana muleetera full topic sokoleke Calvin n'abaana ba Bugingo tebannagendayo waabalabyeko kati nze mutabani wa Bugingo mukulu
N'abaana ba Bujingo mbasoose okuba n'ekifaananyi kya Bujingo mu mbeera embi kungi. Calvin Bujingo. Calvin Bujingo. Yenze mutabani wa Bujingo omukulu. Era ngambye sebo nkuzaala. Ne mugamba onzaala taata. Ne gule sikani tetuyinza kuba mu family yemu. Era ngambye ekyo kifaananyi nkitwale eri mu ndagamuntu. Kino. Ekyo ngenda kitwale eri mu ndagamuntu. Ntekeyo details bampe ndagamuntu ng'eriko Calvin Kayanja Bujingo. Calvin Bujingo Junior. Ng'ogudde mu bintu muganda wa. Ngudde mu bintu sebo nfunye omuzadde obukulu. Abaana ate tebalina maama mumumba tutu. Alaba bwe nfunye ekitaate kigagga. Ekitegeeza mu ttaka lya Kanani bagenda kuteeka mu byapa bya Kanani. Ngenda Namayumba. Enchansiba byange ngenda Namayumba. Omukazi omubuyabuya. Mbwawalana nnyo omusajja. Alemye n'okomandinga n'okutwala abaana ewa kitaabwe. Nze Kayanja nesitudde nengenda nembeera nenfuna omuzadde. Kati bwe mba nkusoose kati uliri abaana banangamba kinga ngabanye ku byobugagga bya Bujingo. Bwe mba nkusoose ku kitaawo.